Nyo kumacha buli lwakusatu tubeera ne Honorable Godfrey Kiwanda Subi, tubeera ne Harold Kaija okumenya mu nsonga z'ebyobufuzi ezigenda mu maaso mu kiseera kino kyennyini. Amannya gange nze tusimapulo kwaniriza mu program Omunyo kumacha tukubuuzako nti wasuze otya nnyabo, wasuze otya ssebo, azukuse naffe enkyaleero. Bingi ebigenda maaso mu kiseera kino kyennyini, tulindiridde okulaba butya bwe binaatambula. Ku ludda lwa FDC bategese press conference z'emirundi ebiri ku lunaku lwe lumu, ensonga zirinde onooziraba. Saba nkwanjulire Honorable Godfrey Kiwanda Subi, namba 4 owa NRM, babuuzeeko. Mbalamusiza mwebale emirimu, tusaasira mikwano gyaffe mwenna abafunye ebizibu, ate era tuyozaayoza mikwano gyaffe abatuuse ku buwanguzi obw'enjawulo. Era tubeebaza olw'okubeerawo olwaleero kutuwuliriza n'okutulaba ku munnyo. Mwebana kisoboka abantu okusingira ddala ba Greater Mubende, ye district eya Mtyana, district eya Mubende, district eya Kasanda, Kibuga ne Kyankwanzi, omwoleso gwaffe guteeseteese ogw'ennaku 5 ogw'ebikozesebwa mu nnimiro nga tweteekerateekera season egenda otandika mu Gwomwenda. Omwoleso gwaffe ogujja kukola ennaku z'omwezi 17, 18, 19 ennaku z'omwezi nga 21. Tusuubira okuba n'ebintu byonna ebikozesebwa mu nnimiro ku bbeeyi eya wansi. Abalimisa abantu baffe bonna abakola ebintu ebikozesebwa mu nnimiro twabayise webali okusomesa ate n'okutufunira ebikozesebwa mu nnimiro. So tubaaniriza mwenna okujja. Tusuubira Oweekitiibwa Right Honorable Prime Minister Oweekitiibwa Robin Nabbanja okuba nti ajja kuba naffe ennaku 5. Ajja kukyala mu district zonna 5, ajja kubeera e Kasanda, ajja kubeera e Mubende, ajja kubeera e Mityana, ajja kubeera e Kyankwanzi, ate abeere n'ekiboga. Naye ng'enkuuka tugenda gikuba Kiryokya ennaku z'omwezi 17. Jangu ne sente zo, afunye sente zammwe za PDM mujje mugula ebintu ebikozesebwa mu nnimiro, abakungudde kasooli wammwe abategeseewo mujje muteeke bijimusa, nsigo, byonna ku bbeeyi ya wansi gy'otalabangako. Bomba, enkumbi for example gye mugula $1.5 ejja kuba kusinjika $7.5. So it's almost half price. So tubaaniriza mwenna ebijimusa lulimu bibadde migule $25,000 mugenda bigule $12,000. So tubaaniriza mwenna okujja ebikozesa kubanga mumanyi twagala okuteeka amaanyi nnyo mu byobulimi, okubifunamu ssente n'okubifunamu ekinene. Tubaaniriza ku mwoleso gwaffe ogwakisoboka 17 paka 21 ogw'omunaana 2023 awo ku ssomero Ekiryokya. Weewaawo kisoboka, tuwagira kisoboka okubanga omulamwa gwa commercial farming naffe tujja kubeerayo butereevu nnyo. Harold Kaija, buuza balaba Soul TV n'abeekuumidde ku mukutu. Njagala okutwala omukisa guno okulamusa mikwano gyaffe we tuli mu Bwambe, abatuwagira. Nsanze n'omuvubuka awo ku petrol station wano okumpimpi nga kyali omuyambi osanga omuntu akwagala nga buli tomumanyanga, then omanya waliwo byakwagalako era byebimu bitukeeza okujja nga wano n'okusigala nga tukyali straight. Kubanga tebatwagala oba olabika bulungi oba ki, ayagala ebyolowooza byokkiriza mujuzi gye wawala wa bodaboda yantutteko twamaze otukana nga nti mukama wange sente ezo zisigaza onywamu kacyayi kuba byemutukolera ki singa temujjawo, singa Bakiwanda batugoba dda mu buli ngamba naga Bakiwanda si musajja nga singa Bakiwanda batugoba dda mu kibuga muno. So njagala namwe mwenna gye muli mukwano gwange kansala Lukwaya kwali Empigi awo Namubiru ye kyali waffe ne Kiwanda naye kwali ne banne awo ku Dream. Njagala okusaasira ekereziya olw'okufiirwa Archbishop Bachenga eyafudde yakola omulimu omunene omulabirize yawumula. Njagala okubasaasira n'okusaba Katonda amwe ekimulo eky'emirembe tujja kubeegattako mu kuziika namwena abafunye bakatu baita omusumba omulabirizi abeera mu Church of Uganda. Bishop. Yes. Bishop. So actually so Archbishop abatwala ba bishops. So yatufuddeko n'abalamu namwena okujjako katono nnyo tugambe nnyo abantu waliwo ebintu ebirekeraawo nnyo okuba exciting ennyo. DNA exciting abantu ne DNA
tesisize ez'abantu ab'emitima emiyaba yetaaga gaffe basitya loosi naye ate tetuzikola ffe basitya loosi naye kati gwoli olina akatimatima mbwogenda kujja kati omusajja yagenze kutta mukazi kakati bagaya bana sibabo osibidde namukomera bagenda kussako omusango gwa madda bona abatolina kasente kamala esigale nga madda bakusiba emyaka 4 so I would think nze vero bonna bazaala bange yes era bukakutanda no abaganda bayina ebika by'abaana nga bana owomutumbwe yes nti kibalowooza nti kubanga bw'olwogenda okukebera abaana oli mu kutegeeza nakebera abaana munaawe olabika teweesiga gwenyini nyini confidence yo ntono naye nga manyi okuzaala no mukama wange Charles James Nkubuga yangambye nti bwojja yogera ku muliro oguli mu kibiina kya FDC tugende ku mulamwa gwaffe aleda go simuliro omanyi abataka mubeera nga mubadde ku kyalo nga mukiruddeko mutandika okumanya enkuba gyegwa bakiwanda kino baagala kutwala kibiina kyaffe neffe tubagamba eno leero egenda bafuukira ente nga mugisibe ku booda enjovu mukaveera ente ate ekibi kyayo mugaye mukama wammwe nti booda egenda kwefula yagenda osookayo ente mugwiro affe so ente yaligirese ogambe bakiwanda be baagala okweddiza ekibiina baagala okutwalira ente ku booda kyekyo of course batutawaanya batadde abantu mukebebwa batutawaanya naye nga tubategeeza effe tujja kutereeza ekibiina kyaffe kubanga ekibiina ekyo abamu ku ffe tukiwadde obulamu bwaffe bwonna naalibadde mugagga walojuza omwana yansaba mu takisi nga Kaijovu olinnya takisi nemugamba nemugamba onaayagala ntambule nga bw'oyagala gwe tomanyi gye nja kujja bitamu nagamba nkitegedde bulungi nonga nti guno gwe muwendo gwe tusasula okusaba kulano takwauliko manyi ffe dokita nga atuyingiza olutabaalo luno yatubulira nti lugenda kuba lwangu lujja kuba n'okusomoozebwa natuganduka nti abamu bajja kutendewalirwa besange nga bagenze tubebazeeko akaseera ke batuyambyeko besange bagenze eri kubanga sitaani yagenda n'akwata Yesu n'amutuusa ku lusozi waggulu namuga omulabi ebyo byonna byonna mbikuwa kati akale oba tolina ne bakulaga biri byonna olina okubanga oli mugumu nga bwegaye nti nga olabe bya DNA tebigenda omuntu munafu okuwakanya gavumenti fe bakuluddemu naddala gavumenti efaanagana ng'eyabakiwanda si kyangu olwala kiwanda lwabanga ayagala obajjira ne mubalanga nga obulawo obusimu bubuvuga omuga ebyo obyogere otya bw'abawaana tebanyiga era tebebaza lwajjako anaafu nga vero yamufumbida ekyenke ekirungi nekimusanyusa najja mpere tujja bikkiriza ng'ogenda kyona kati ebyo byogera otya olwo omulanga mukubidde omwayisimu ya kiwanda zino esimu ezebbi oluusi owuliramu kwogera okulya nogamba leero tebaasiimye so nti si kizibu kyova naye kiwanda ate okuppa omudaali naye atemwe abakibeerako buli lunaku ferakubafuugaakutya nti vaako sigwangulira tayimu nagikola ki najivako so nolwekyo nti n'ekintu kino kuba nti kiringa ekivudde munda mwennyini okwesonga mwenu ekiringa tekibaswaza nti n'okwogera nekyoyogedde kiringa already nti mulina obukakafu nti waliwo abakutte kantu oba oliawo kanakwogerwako akasente nedda nkugambye ku kyalo bw'olwako manya enkuba gyeva twalaba ipisinga ekola ki eggwerera netulaba dipping eggwe kati twagala kulaba ebyo nga bijja ki nibulabula kino ekire kino tekifaanagana kino so we don't want kasente bakalidde twagala okulaba kubanga onedda otakula behavior etalingamu waliwo abakuta akasente nedda kati obadde olaba bannaffe nga bagala kusaawo akalulu nga tewali register akalulu nga kakaliyo kali mu kava wagenze n'okulaba n'okomishona n'akola ki n'alekule ntugamba lwaki abantu baga akalulu waffe obadde nga lutya kalulu waffe ng'ojja bwobanga oli mulungi nga bakuwa bw'oba toli ne kati watuuka nti abo tulwana abafulume lwaki bafulume ng'ate oli bayagala bafulume ye kurimu bw'olaba okulaba nga manaja wa ttiimu nga ayina abasambi abalungi bayagala okufuna kiba kitegeeza batasambisa ku lunaku lw'omupiira mutala okulowooza mbu ttiimu eri gye muvuganya nayo eyinza okuba nga erina kyeyamukutte so n'olwekyo we shall handle
olwaleero tuli Katonga ne mukama wange Dr. Kizza Besigye n'abalala agamba nti nabo balina Jjanankumbi. Simanyi kubanga press conference zejina Jjanankumbi azita abeera Honorable Ssemujju ayita nangamba ko byayise press conference egunde na Jjanankumbi. Honorable Godfrey Kironda Sube erinnya lyo balyogeddeko wano nti mwandibanga mwe mulese ebizibu mubano mukama we nabo yabawamba kakati olwaleero bulina kutulowooza mbu agenda kukola lishafu n'ekiwana bwe jibuuza tamanyi jana mugisha muntu ng'ava mu kibiina ayina bye yayogera awo nti bamoluzi mujja balaba simanyi oba bye bino obutandikira no kwegamba ekibiina ky'ebyobufuzi kiringa bwolaba ttiimu z'omupiira sizoni bweggwa waliwo time ey'okusayininga abazannyi abantu batandika okusayininga abazannyi okunoonya transfer window era politics ebiina ensi ezirimu demokrasia that time ebeerawo era twagala nokirekamuko by the way twagala twakiteekamuko katono mu Parliamentary Elections Act nti omuntu yandibadde akyusa ddi ekibiina yes emyezi omukaaga egisembayo omwaka ogusembayo ne bw'okyusa ekibiina tebakugoba mu Parliament because it's allowed under the law nti omuntu asobola okukyusa kakati ekisooka abantu kyebalina okumanya every political party eri mu opposition ya ginne waayo bebano bebatugambako nti bali bumu tebali kyova olaba nti NUP esobola okurecruitinga mu anti negera nejjayo mwiru kati weebuuza kiki kyemuliko onaku olumu bwobanga tubimanyi oyinza okuuza nti bonna betisa ebyo byakabalagala byebimu nedda omuntu yettisa ekibbo ekyakabalagala bamuyita misaki weekalangaalo omulala yettisa ekibbo kyakabalagala bamuyita bagenda ye weemutetema bayinza okuba nti balina gwe bavugana naye atunda chapati naye nabano buli muntu alina kibbo kye kyakabalagala era obawo opportunity yonna misati ajja kukwata mu kabalagala wabagenda ayongere omumwe naye kati impression gye baali bateesewo nga balowooza nti fe omuntu yenna gyaba doesn't matter no olwo okiraba nti olwaleero okwegatta mu opposition ekyo kyagaana tekisoboka kakati omaze okujja otutte Paul Mwiru my friend omujje mu anti omugambe mututte mu NUP kakati ate bunakubaga nti ekintu kyefu kirina kyetulimu kyekimu ode kati okiraga bana Uganda agamba nti bali mu buwambe yes era kajja obayogera bali kugamba muli mu buwambe batono abantu abamu botambula nabo bavaayo dda mu buwambe naye tibannalaga nenga mu buwambe bavaayo dda era ebiseera ebimu abasigala nga bali mu buwambe bato kugamba oyinza okwejjukiza nga olowooza nti banna oli nabo zonaku olumu nayiggako niye bwegendeza nnyo abantu b'oyigga nabo bw'obanga ogenze n'abantu b'oyigga nabo nga tewekasa bulungi muyinza okukwa ku mbogo ogenda otuula emabega nga tewakyaliyo n'ogu nga bonna baakuleka dda ate ewaffe naluvule baatugambako kuuma ki kalukero si kale kanaatera okutuuka kano ojjuka emabega bano abaliko abali mu kuggwako ojjuka emabegako emyaka egyawerako ne bakayimiriza ne tubongeramu awo kakati nga tulina jjajja Ssemakula wali enaluvula wakyali mulamu kakati nga tugamba ffe opposition nga tuwagira naye nga ne chairman yali aliko eri musajja wammwe nga awulira omusajja amutaddeko tabo katuga ataliko okugoba ababbi ku kyalo tugoba ababbi kulwaya kyagati kakati omujja kukumira eniyo kakati so nga abasajja bamuseetiize Ssemakula okubanga agoba ababbi ng'omanye eyali amutta agenda okuba akuwulira eddoboozi yamwenyiga bali galooza akutta mubbi so nga era Ssemakula gali tugamba abantu sobolooza nti bali naawe mu lutabaalo ebiseera mu bati bakyali naawe naye ekyo kitegeeza ki no kati ekitegeeza that's the normal bwebaba nga abali abavuganya gavumenti bewandowooza nti bandibadde kimu naye ate bo imagine mu kibiina mwenyine kye FDC ate bebeekola ki anti kaakati kiriwo ekiti Apollo nti ng'oggyeko unfair competition oluusi ebeera eyo munda
oluseberamu ebya ssente ebyaki but on onset political parties kyezirina okukola is to present the best manifesto. First of all, political party erina okuba nga erina obusobozi okuritaininga bamemba baayo, yes, n'okutandika okufuna abapya, yes, ate abapya togenda kufuna b'e Kenya, yes, era olina kufuna Kaija omulama gwandibadde kugattako naye ate that's a political party. That's what bwolaba Kiwanda, if I survive in constituency ngeya Mityana North Banga yonna nenjibaddemu nti mbadde nsobola okunyweza abange aye ne lyokantandika okufuna abalala. Ekyo tekitegeeza kubanga abantu akamu ak'abantu tekalinga kante, yeah, Kaija era nze sikkiriza muntu agamba munze nasibira wano sivaawo nze ndi NRM lwa nsonga mmanyi mwendi era ngifunamu. NRM lwegezaako okuba nti si just mu ssente ogifuluma tekyetaagisa kulwawo bwekola etya bwebanga tegende ku mulamwa gwe tuba twakkirizganyizaako ekyaguliko eguliko of course ensonga lwaki mwendi. Okay. Era Kaija ono ne bwaba mulala yenna FDC newankubadde kibiina kirimu akyagala nnyo naye bwe kiva ku mulamwa gwaba alowooza nti gwe mulama gwe yalowooleza mu guno gwalina okuwawo tekibaako kuwunanya kwonna akivaamu. So kakati naye waliwo ate n'abanoonya tugamba nga balina membership, life membership baani naye olwali President Museveni yali mu DP nzikire yali ono road mayor yatugamba n'agenda mu UPM kati ali oli mu NRM DP tajibanga yagambye yali DP youth wing muzeyi byanyuma yagamba ekyo yabalimba jeno muntu yali FDC lero wa NT Kasiano Waddu wenyaja mu parliament mu 7th parliament matches twali tukyali mbigundi yali wa Democratic Party nga kizibu nnyo okuva e West Nile nga abo naba otobagira ku tikiti ya DP batuka wakati awo bagenze mu FDC bano bamwanga kivumbi so olwalero nga tutunuulira ono ndalo obaani tuleme kutula nabana abalala bonna kubanga abantu tebasobola kubeera static ntinze oba kiki oba ki ekibadde wonno babaza omuntu abantu bakula time ebayitako ayagala kutuukiza Honorable Godfrey Chwanda Subi senior leaders mu kibiina ekyo kale kyandibera ku bawagizi bano abawansi naye senior leaders mu kibiina baba nga batagala ngulaba nga senior leader nga ekyokulabirako nga bali mu bifo ebigundiivu nga secretary general nola nti atagadde tawulira nkonga President Museveni agamba nti nja kudda mu nsiko laga kino bamuntawaanya kino ennaku ze twajikira ntwalina topic ya UPE nagabwe natunde UPE ngengeri gye najagala mukitambuza nja kudda mu nsiko ekyo kitegeeza is threatening to live in RM. So oyagalaga nti ekiri mu FDC olwaliro kireherese ebibiina by'obufuzi bwe bityo bitambula. That's why otuuka Kenya onabadde mu Ford enkyana agenda mu kino babaza politics omuntu gwe balimu ekizibu ky'essaagala mu kiri kimu kyokka kyesaagala mu kiri kimu nti abantu gamba nti agenza olw'ensonga nti baamuguze bwe kugula buguzi because that means oba weeteseeko omuwendo wewuka bwe bamba bakuguze 15,000 enkya banakuteeka omutwalo ng'eyovaayo banakuteekamu ogumu n'ekitundu ng'ovaayo naye bw'obeera ng'oli ku principles mwiru yakugambye identity ye yazemu ngazze kunoonya masanyalaze wegali asobola okuwangula wabula ekyo mutana namugambye nti singa azzemu NRM kubanga NRM yewangula Jinja East kati bwanayo bw'anaabeerayo ko ne bigaana nga munonako so kakati political parties tetulina okukola ffe nga bamanagers gwe nga Kiwanda you are vice chairman of the National Resistance Movement make sure that engeri gy'okuttemu ekibiina kyo kisikiriza to retain your membership n'okusobola okusikiriza aballo kiyingira ekyo kye tulina okubeerako okuba twayingira multi-party dispensation is like a shop olwayo ebibiina by'ebyobufuzi political leadership is like a customer relationship eri mu dduuka bw'obeera mu dduuka bw'oti making sure biki ebiriwo ebintu byo bipanga otya abantu kyangu nnyo okuvako n'agenda agula awalala sikyateeka nti ajja kugulanga wuwo buli lunaku so that is the lesson ate lesson eyo teri ku FDC yokka teri ku NUP eri nange kubanga nange olwejjo nagenza okulaba abantu babiri bendabye mu mawulire bagenza okulaba ku mwami Kyagulanyi the former members of parliament one is Majegere Bebusoga babiri bagenze jjo basibye magere so that means that is not healthy to me. That means that
that means nyina we sinakola bulungi either kulaba abantu bangu kwa nawo gambye nti ne bilyoka ne bitabuka mwenene na ufuluma nambanya oyino kuba anti nkugambe nti nze okubeeramu mwina okubanga mutambulira ku principles twakiriziganyako tulina okubanga tutambuza ekintu ekyo ffenna bwobanga tukitambuza bulungi so kituve mu bwongo okulowooza nti kutuvola mbaga nti mu politics teri mulabe wankalakalira teriyo mukwano wankalakalira yes kati ekyo mulekera abantu temubeteekako na lukongolo political parties mwenga bwebanga kiwanda mwina NRM make sure nti muteekawo policies ennungi ezinyweza abamemba bammwe nesobola okusikiriza abalala okubajo Kaija abadde alina kyagala okwongerezaako simanyi oba Kaija ekifaananyi kye nebweru mu bawagizi bamwe ne mu bannayuganda bonna n'abebweru kiwulika kitya nga front pages zonna ziraga nti FDC ensimbi ze zabatabudde yes si kirungi naffe teri yali kyagadde naye nkugambye omukama wabano omanyi akolera nnyo mu ngeri abagondi bawagwana kyovula ne mu palamenti waba alina kyanayisa ne bammemba be alina kusooka basasula abawakantu kibategeeza mbukyaleese si kyenaremu si kye kibakkiririzaamu aleeta bibye bwe kiba kyo nti n'abantu baalina bawagwani maje mapangise masenarizi kakati bw'olaba olwale mutabaniwe azanya ebyobufuzi mbw alikurutinga mu NRM alikurutinga mubibiina ebirala kati alikurutingira ki wa side ki NRM wa maje wa opposition ali luddawo so kati mbano omukulembeza alina character bwetyo talina bayinza kukkiriza kubaako kye bazimba ebbanga lyonna amaze nga talina kibiina kya byabufuzi kakibere kitono kitya kyakkiriza kwetengerera buli seera wolo lwagulayo obuguzi ali naafanaga nti akati gwe beerayo osigale nga tobakkiriza kutambula kyendowooza nti kibi eri eggwanga Museveni gino emyaka gyalimu egyakawungeezi abantu babavuka nga tebasaba atandika okusaba oli waba yayita ziika aziika oli waba yatanawo era osaba mukade njagala genda kulaba mukwano gwage ginjakiye tokaninja gyotambula njo oziika nyo nti egyo emyaka gyakufuuka mulungi magnanimity yes nti buli omu yakulinako obuzibu kyova olabaga nti omukadde atalina kisa oyo ali reya omukadde mwananga katooka enza otya nakwasa nnyo olukumi olwo nga otono era ojoyajajja waliwo omukadde gwenanya ndi kakati tulina omukadde ali wano essayiro ze yakozesa ebbanga eriwedde zeetaaga okukyusa kubanga buli otakkirize kuba na ebibiina byabufuzi binywevu bigundivu ebirimu abakulembeze abayimiridde okusomoza kwe tugenda okubaawo mbusinga olwaleero Katonda amuyita kubanga kyasobola era abantu bonna bali mu myaka gyaga munne yakati nze tayinza gamba asubira emyaka 4 oluusi n'okusaba abiri oba osabye kinene kubanga ojja genda okwesanga gy'olimu okubeera useful naawe gy'oli nga weesupportinga giyinza okubaako 7 kati 13 ng'abantu bakukwatiridde so nti ng'ali mu mbeera efaanana bw'etyo yalibadde kati afuuse muzaŋŋanda era mutwali tugamba yabadde alowooza ne transition aga kati olaba Moi yafa hiro namutoloza n'abaali beeri acunya kati muzeeyi ekintu yakireka katukakane ffenna tumuziike what of course amawulire free media bino byaliwo naye kati gebalanise kubanga ebirungi byakolayo bye byasembayo mbu teyabeemerera ku buyinza ng'abantu babusabye naye ng'akutta 20 teyakola wadde nanka n'okwadvisinga era we yadvisingira n'owaawano namwe kati wootuuse nze ndowooza wali baddoota kubanga amaanyi g'eggwanga lyonna ebyobugagga byabyo bigenda kubanga ng'ekisinga obukulu kwe kulaba okuuma oti obeere safe yagenze nagamba nti Uganda teriimu insecurity nino omugamba lwaki gobeera otambula enguudo zonna oziggala kibitegeeza mulimu insecurity gyotya teri lunaku lwozibwa ne batakubulira nti waliwo gwe basse
lukyalyo No. kati byasa butali mawulire alina okufa waba walinnya nga olyegulire ne bwaba kapere wa ku kyalo wa musajja watu sempalambi afa alina waba mobile money kati olwale bwe ziwera ssaawa 2 onoonya mobile money togiraba kuba buli omu agitya juuza omusuubuzi bamupira masasi misana so it all comes nti ground tekyaholdinga waliwo byola gundo aganyo no minisita kiragayo no kino akiganje kiba kitegeeza nti otuwa ku myaka nga muzeeyi abantu bakyakutya omuzzukulu ajja maama wange bwe yalinga ffe maama waffe yali mukubi simanyi omuntu mukambwe nga tumwana gye twamutanga najje maama wange mukambwe akubawe lisuluma ka leero giwonye nga ne bano bagamba maama onaakola otya naye akatoga n'omusanga ne bazzukulu be ng'ayombamuko obuyombe nga wabula maama ataakulaba kakati mwayi Museveni omuntu wa bulijjo kino akitegeera kyoyogerako nti yes no akali njagala kugamba abantu ba bulijjo ate onsanyusiza okuzekya aba bulijjo si baki si babadde okuyita abawansi ekifo aba bulijjo bali apolitical tebalina ludda balina interests zaabwe zebaagala bamanyi okuzirabwa bulungi era abantu ba bulijjo abatwa information nene bagalaga nti gundi oyo naalimu embaliga nga gwolowooza asanga ogenda okwesanga nga ddala kituufu they follow lwakuba kizibu bangi nga bwe nagamba ebigambo ebibiri ebya participation engagement abala balowooza mbyobufuzi bokutiikinga butiikizi naye mulimu abamanyi okugoberera okumanya walunga ataddeko tivu omuntu ono si music bitwogera ku mukya biba tebinyuma naye omuntu asaaka alabe abana bodaboda batamba ne karediyo oyo aba ali mwengeji ayagala okumanya njagala ggwanga lifaanana litya kiba negamba biki ebiri Kenya biki ebiri egundi amanye nti oshapinga opinion kubanga ofuuka galibo muntu ng'oli mwangu okutwala bw'oba togoberedde n'ogamba kino nze naali kyagadde ntya kuba buli lw'omanya ekintu bw'onaakyagala oba kyoyagala oli bwagenda okujanga nti ekyo si kyenjagala naye bw'ogenda mu dduuka omusajja abudulu yali mu katabo kagundi P5 yagenda ennyumba ye nejja nafulevu naye nga mugezigezi nagamba naye mpeddemu ntandika ati nagamba naye waliwo ekyalo sijja kuba ekyalo kyempaba nti ekyalo ekyo abantu bali tebamanyi sukali naye bamuwulira nakwata evu nalitika nalisa kagaali natuga sukali mumanyi tumuwulira nagamba muno mumulesi natunda n'amazaawo kaakati bwe baba bamaliriza bwe wayitawo ekiseera ayita sukali omutuufu nakola kinajja nagamba omusajja ajja ano natubba natuguza ki aba ali awo omukulembeze ayagala omanyi bubala bagala nnyo kibanano bakama bagala nnyo tula mu maaso bamwebaze bamusabire yasabisa banoona n'abensasi nabo babe buli omu bafuuke mulungi nagamba nakyazizza malayika kabaka nagamba ki nakyazizza malayika jangu nagamba naga ekikwi bw'oba toli mukkiriza tojja kutegeera nti ono sukali togenda mulaba malayika kati kabaka bwe yatuuka wali naye nga yataddewo entebe n'engatto kabaka nagujjanga nti malayika so aba bulijjo kino bakitegeera bakimanya nti waliwo atabula ensonga waliwo atabudde ebyobufuzi oba bajja kusigala nga basonga mummwe abopposition nti opposition ya wano yo yalemererwa byalibyo kulya ssente olwale njagala kugamba opposition sifa abali mu office no opposition buli muntu awulira nti tekisaanidde yali mu opposition ne wabera ali mu NRM nagana edda katula agundi jagamba ono gundi ono ne opposition be bagula obuguzi yes no abakulembeza Dr. Besi Chova ne bola aganti adekere babiri aganti ekintu ekiri fomu ayi Museveni akigula mangu ekitali fomu takutegera ni wa amaanyi buli agamba mbu tewali ddagala mu ddwaliro ngati wo musolo oyabali mu opposition buli agamba munedda abasawo bano balifunye ki basaanidde buli asobola okulaba n'akola critique n'agamba tetufuna fair deal ebyo tusaanidde oyabali mu ki mu opposition kuba Uganda ina side bbiri abanyigiriza n'abanyigirizibwa bbiri waliwo gundi lwajja wano ng'ali mu opposition
begene bamukubira akasimu balabaawo ng'afuluma ng'olubanyiize biki byayogedde nga nawe nedda wadde ffe tuli mu buyinza kino kimi bawanaalongo kati bawanaalongo waliwo omulanga era olwo nensanyuka kyobula tolabwesinga nga sibanya na budde nga awo agenderawo waliwo ayogera nga njagala omugyeko omuzindaalo aleme kwonoona bantu baffe. So I want to tell you bannayuganda nti balwanye nnyo era twakwebaza kino munakivunuka kino twakwebaza omusomo of course yes kino izo mbera optimistic ebbanga lyonna tuli bageze ekimala tulina experience emala olutalo lwa 2012 lwabajjako omuntu no ate twogera naye luno ate twogera munda twogera buli kimu mugina lessons muyiga ne bannaffe bantu twogera nanga nedda kyo tokola ki okutuuka wano okulala kuloza twetwogera issues zino zimaze kati era ekyalezo obuzibu bannaffe kanti bassewo akalulu abalala kebatalina kuwangula nogira ogenda okulewo balina abantu tobategeera FDC yali yawadde ekifaananyi nti you are the alternative. Yes we are. Naye kati bwembanga namwe mutandisa okwerwanya munda mwennyini muli mukyali alternative nedda ekikufuula alternative n'omuzinzi kwe kusobola n'okugamba ku munno you're not right. Bwe muba muli organization ng'omuntu asobola okukola ensobi nga teri amugambako eyo eba ekoze eki egenze kuzikirira naye mba mugamba nti no mwechekinga kino tekijja kukola ki kubaawo kiba kirugenda kusawo system nga nti twaba bagira bulungi nga chairman ava na ganno kalukai bw'olabaga tusaana okuba omuntu akola mu kakiiko y'okulonda nagamba mundekulidde mwami Bone Obongson naga no entambuza ebyokola njekulidde bw'obanga mukyalina character esobola okulekulira waliwo ekivaisi ya personal akakiiko akaba elders bwe yalabanga bakaleseemu secretary ate secretary ayimandire nagamba no nganye ndekulidde mbanga mukyalina kubanga abantu abala tibagala so FDC ekyayimiridde FDC ekyayimiridde bwe mwamuyina ekizimba bw'oli oli bakinyiga nga akaaba kasowulira okukaaba okoma yawe yagenda kuwona naye oli aba alina ekizimba ng'omuwulira mu theatre gye bagira nga bali mu kuseka manya dokita tali mu kikwatako. Honorable Godfrey Kiwanda Suubi ogwomwe gwakukozesa nsimbi okutabulatabula ebibiina by'abandi awo kyo kyemwenyumirizaamu ekyo mukyenyumirizaamu kakati ffe twawadde nopusente okutwala Paul Mwiru oba ffe twawa General Muntu okutandika anti wano mwe musongebwamu nti ensimbi za NRM ze zitabudde FDC. Nze nagambye nti abantu tebalinga nti bakaaba buli lunaku era bavero teyazze abantu ekiseera kituuse aba FDC abantu bategeere nti balina obwongo bwabwe time etuuka n'agamba no kyembanyi nti muli basanyufu nya ba NRM kati nabo balina emusibu eyo waabwe si basanyufu mukama waabwe eka yasanyuka mu bino ekintu nekitwongerako tusanyuka mwina gwe mwongeddeko bwe tubanga tuyina point yona gitwongeddeko politically mwina gwe mwongeddeko mu kino kyolooza nze sinza kuba happy nnyo olunaku olumu nga ngenze ne nkajja nze naye nga ateesema n'omutwala wali ku protiteni I would be very happy ate bulijjo yagamba lwajja nga vero yamuwadde kakyaya akalongo agamba anyumira nnyo opposition eyimiridde kubanga ebassa ku naye wakati bw'ojenzo gy'eppeesa eryange kiba kitegeeza oba oyagala obeeraawo kekali akalo ka Abdulu gatata abantu okuvayo kwa Kayija tekutegeeza nti opposition eweddewo tegeza bulijjo Kayija omwagala waliko muperereza at the same time ne Kayija amperereza nga mwe mulaga mulaga it's a continuous ngene mbuuza n'ekiwanda vice chairman atali minister ewabereyo kakiri vice chairman si minister naye nga ate ne kulisi ekulu wa minister tebamuyita weyaladaga nagale tulabwete nze nkolere ebweru kubanga ku myaka gya ina kuba minister singano tulina minister nga nyine mulopera naye akati nti okulopera Kiwanda kubanga agenda bitwala wa kakati nze kyegamba nti fenna mu bibiina by'ebyobufuzi tojjaako kigere until when omuntu either aganidde ddala oba akkiriza
waliwo ndoke ntubera nga tukiriziganyiza you are this side I'm this side and we talk ogamba tusemberedde transfer window njala nakubulya abatula abawano unaku lumu butwalinga tulusi tubako ku radio ne tukananye ne Kaijo bana aballa baga nebe mufuluma mubuziganya we talk but even we agree and Kaija you wife this is the way and we respect each other for that but nesigane mukama wachi manyi yeah nti oliwe nale mundi we FDC nakiriza nalaga nti abungabo omanya yatandika ko note nemba nchikiriza techingana unakulunga ne Kaija chichi obeyo techikola bulungi jango naye ne the reverse is also true tineka ija asobolunga ne chwanda fene waffe wandibadde wote that's what we do politics is about to kuongerako era femo NRM tukoso kubonera obuna akabona akambakaita kakugattana kukubisa twa concentrating kubona ububiri and multiplication chekitubezezaawe myaka niyo babera badiringa ne wopole divide chetukola nabo tubawaako okubisa mote kwa kubako otola kati okutola n'okugabiza bo twabugabira bannaffe kati amanyi gonna tugateeka tukaseeko tutya tukubisizaamu tutya kati zino zino but at the same time ne political parties erenda nazijja kulaga nga nazo they have that strategy okujjako nga mu mwajjabuzi kores kuita mu bivulu ku participating nganti fe nga bwe twali bwe tuliba emirembe n'emirembe amina era mujja kubeerawo babayiteko yes amunga baga nti fe mu DP life membership tutekwa kusigala mu tesobola that is not ababyogera bono balero ababyogera luli tebakyaliyo no politics oyo akaddiye politics we naku zino is a politics tugenda ku negotiation tujja mu buyinza what do I have tuana okutuwa ku level by then nga tubagaininga even within NRM nzija tujja bwe tuti tugenda kuwagira what do we have chiche tuina amalwaliro ameka mu kitundu kyaffe mu myaka gino 5 enguudo mekezi nabazikoleddwa mu kitundu because it must be resources that tugenda okukozesa n'omuliro gwe tulabula leero FDC olabanga ekiyitako bwe batekiyiseeko era ensi ejjagenda mu maaso obutakiyitako okukiyitako ne basigala nga bali united nkujjukiza wali mu 2012 bwe bafuna okusika omuguwayi between Honorable Nandala ne General Muntu era ebyavaamu nga NT that is 2017 NT ngamba byatandika mu 2012 yes ne kigenda nga kigenda kyefumba nze ndowooza nti still because tugenda kuda mu discussion NT GT ekoleta nze point yange egamba nti mu association na jimbamu no kubeera bumwe mubeera disagreement tezinza kubulamu niba ziba zituse ku point nga temukyasobola kukolera wamu mwawukane nimusigale nga muli bantu nga muli banna Uganda because General Muntu era akyaliwo era Sankaija ne bebongako and respect him even when ne Uganda yobulu ekyali ku mulamo gwa demokrasi atogugwe gusinga ddala obulungi kubanga omulamo ogwo bibina mu binafuya teri akinafuyiza ng'ebibiina mwebwe bagambe nga basobola mwabadde gundi ekyankwanzi bwe kirese mutabani wange bunafu bwenale ekyankwanzi yakyogera President Museveni tumuhozi okusuka kwa muhozi bunafu bwa mukibiina naye ekibiina ekibadde n'obuyinza ne resources naki bw'abanga akikulembera nga ikaika yabadde chairman nga kinafu tusonga wa chair ng'ekibiina wamukulembeze w'ekibiina gwe nga talina lwe yali akyuseeko okujjako eddakiika zeyawaako Nabbanja era bwe yamulaba nga Nabbanja ng'abantu bamusibudde nga alina gamenkera mponye kanzire mu ntebe yange Kaija kibuuzo kyenkubuuza Kaija alinga agamba nti obunafu bubeera ku chairman naye ndowooza I think ngeri gundi gyalageza kugamba nti
ba president yagamba nti tubadde n'obuzibu maybe to attract the young people to mobilize abavubuka kati okuvayo kwa muhoozi nti nopu nebine bidala kuvayo kwa muhoozi ne kugira ze ku mobilizing abavubuka ze ku mobilizing abavubuka anyway we cannot discuss that one here because muhoozi siwa mu discussing nga ame officer arenda ngamba ekyo omukolo kati eriye effect kati cause ekyakirira gagamba obunafu mu kibiina kati ali omukwaki wakitegeeza akkiriza nti NRM nafu kakati nate ekyo kyonna kikweta ku settlement aje natandikidde nayo nga nkugamba mwami Apollo nti buli kibiina kirina okukola kyonna ekisoboka okulitaininga bammemba baakyo bekirina n'okwongera okusikiriza abalala okuyingira so at the same time olaba ne chairman wa party wa NRM yakirealizing that was yiri atandise okuluzinga abantu batandise okugira nti olw'ensonga ye ne party ye tekoze kimala either okwa-attracting abavubuka abato okujja mu kibiina so kati ekyo fenna by the way kino kyolaba ng'ekibobbi omutwe FDC nange nga Kiwanda ogenda mu lukiiko ennaku ezo nagendako mu lukiiko ey'Entebbe nga n'olukiiko lwange olwa party nensanga nga abantu baninza abantu nga 3 nengamba nimba n'abantu 3 njala muwanika emikono abatanaweza myaka 30 mwalimu abantu 2 ate nga bazenga ba service provider so kitegeeza nti I'm not doing well amongst the young population so nange si today because this is a business it is gwe mulimu gwange how to retain and how to attract abali ku Salt TV program munyo kumacha WhatsApp yaffe funyemo obuzibu bobo sindiko baka busindike ku SMS namba yaffe mugimanyi 0701619906 ngabano abakikoze ndaba ko honorable Kiwanda ahikire ategeza nti luli mutuufu enfumu y'Olunyankore negireti ekishorobwa kyango ochendeze enkoko yawe this is Ishabalongo kuruga Kisanga Nyamwamba division Kasese municipality nja kuyambako nchivunule mu Katona ategeza nti ekintu ekirungi mbo obero okyeyagaliza nga ekintu kiriko buzibu FDC webe inebizibu mwewa muri bulungi mugende mu maso anyway tulaba bayo omuntu omulungi mu FDC nolwayo nasaba kadi ya NRM nga nkuba engalo okay Apollo wabale kuwereza ndi muni nkureba luwero okay ono ali ntungamo Lubale agamba nti I love you thank you so much viewers mugende maso msindiko baka akadeno katutwaliriza mbadde njala kubuuza Kayija katino kale ogambe nti bakiyitako kino they'll go over it of course nga omanyo gundi ejja because of course FDC yasoka nefuna shock ya anti that shock was not good for them kubanga le mushock eyo chovola twagikuba ekasese because okugenda kwa Winnie Kiza okugenda kwa Sentinel okugenda kwa Nzo nzo yasiga kati okugenda kwa Paul Mwiru ejindi jinja okugenda kwa Kasiano Wadri mu West Nile ne yenyine guno gundi wabwe that was a big era olaba n'alaso and bwabanga tebagize bulungi tola abantu bonaye bagenda and they failed convincing abantu to come back to parliament none of them made it to parliament even when White Rose anti bamanyi nyonga abantu because Alaso is a former secretary general of this party Agundi is a former leader of opposition Winnie these are very strong politicians but they failed convincing abantu bayinza okuwanga abantu nabo bajanaga ne wankubadde kirikaide kyayogedde timuyinza okuba eno mwejira naye omuntu oli yalaba namanya muntu wafo wabulijjo oyo golabanga wabulijjo number 2 but that much as ekyo olabanga bakiyitako tebakiyitako because kyabaleta n'okufairinga okudamu okubeera leader of opposition in parliament because awo nupu weitirawo nupu etuuka encroachinga ku bantu baabwe nayo yennyini because botunulia areas for example nga Kampala was taken over by Nup apart from the Lord Mayor
kati the woman member of parliament was Gunde Wakasozi Newabakuba. So about 2-3 constituencies. The only constituency they retained, I think, in Uganda, they're about 2-3. Ewa Muganda Wange, Maokota South. Ne Wagundi, Wakasozi Bambi, ne Wasemuju. Ne Gundi, ne Mbizinga. Wakabusu. Yes. Nezo nazo ziraba si kwe gambo ziraba nga zirimo olumuvumu. Naye kakati ekinene nyo ye Kasese. Kasese was stronghold. But even Rukungiri. Because Rukungiri jukira batukuba ewa gym. Batukuba municipality. Batukube ba Paula, of course, this time they defeated us again in Rukungiri. But nechiyenkulaga nti because of that shock, yabakosa their numbers in the house. Effect. Yes, the muntu effect. Affect their numbers in the house. Ero lwalero chovola bantu FDC it cannot kubanga aliye manyido kuba neye president kwe balonda naye ekintu ndabalinga naye yachi tambuza sibulungi oba. No kakati nze tumi wala abalowooza katu dressing Burundi wala abalowooza nti founder syndrome. Yes. Dr. Kizabesi Jukuba nti akyali yabivamu naye akyabirimu nti kyekitabudde FDC. But the reverse is also true. Ntate bo bayinza okwanga ali better than us. Nti even after their phone member okubeera nti ali out, they can still stand. Kwabagamba nti eyeyambula oba ayambala Bible ganti ayambala ebyokulwanyisa tasekerera ayambala tasekerera ayambula kubanga oli ayambula aba avuddeyo ku lutabaalo. Kati founder syndrome erinnya mu African politics because after bwagenda bwati normal ojja kulaba nga ekibiina kigudde kyonna because okuva Dr. Paulo Kawanga Semogere, because much as Chiwanuka was the founder member, Dr. Paulo Kawanga Semogere okwali yava ku DP, you don't see it nti yaddamu n'erinnya. Owagira Chabesi Jukusigala bw'otunuulira ina office Katonga Road, bw'otunuulira Dr. Milton Obote since he left era tolaba much UPC. So kati ekyo kati kintunulira jendi nga Chiwanda nga this is happening. Okay, Dr. Besigye ayinza okuba akyali Katonga, but now he's no longer the presidential candidate. Yes, see a presidential candidate. Yes, naye ate naye omusaasira much as osobologa, but teri kiruma nga kulaba nti ekintu kyewatandika kigwawo. Ate biseera ebimu nga ne reason ezimu katojjako jjukiza nga Dr. Kizza Besigye ayina bingi byamanyi okusinga ffe. Nga ayina information nyingi jamanyi as leader biki ne contacts zakozesa. Okay, ayina vision y'ekibiina kye, but once you sit ng'olaba kigwawo kibafulaga ku ntandikwa nti bo bakola transition. Yes, bakyusaba president bakyusaba kulembeze kyabise President Museveni yeki yakola kiri kimu n'agamba nti okubeerawo okwegiraagira ntandika okutuusa press conference kansigalirewo ddala kubanga ono yatugamba naye agenze kasangati ate tumulaba ali Katonga atuuza press conference. Ba presidents ba America tusanoza kata tagenza kweza myaka 10 Jimmy Carter dwerekedde akola ki okuva mu office okutambula. President ba America babira era bayina ne President's Day mu America ete ba interfering na politics no it's not interfering. What is interfering? Otuzo ta press conference against you party. No party si etuziza two individuals are sitting oyina okukyawula olunaku lwa party lwa FDC lwe mulwamanyi lwa Monday. Yeah, weekly luba lwaki lwa FDC eno y'abantu aba bannakibina bakulembeze nabo abaagala okwakoja kola ki ate nze ndoza kyali badde na kyamazima tebaali gituuziza naki na najja ffe twayagadde okukonsultinga abantu twagenze ku sharing kubanga tumanyi nti waliwo abatagenda kola ki kubeera Uganda. You get a need to kigane ya Katonga okulindamu bano ne bamaliriza aliwe yasoose okusaba genda obuze yasooka kola notification genda obuze ba editors bawulire bajega Dr. Besigye yagamba nti agenda kwogera n'abamawulire era abakuwulidde kane Ssemujju naye agamba eri ne Ssemujju naye n'agamba ate eri awalala ate Ssemujju si yagise kati eri yani Honorable Amuriati but Amuriati but of course Amuriati waayita Dr. Kizza ayina kukeza because Amuriati takes precedence. Yes, no, these are not press conferences of FDC. Whatever
whatever, if the president is going to deliver a message to doesn't my party chairman. No, now a sitting there is no president way is colliding with the founder. Yes. Founder member, or founder leader. Founding leader. No, you see, it is looking ugly. No, you might think it that way, but I don't think. But you see it very beautiful. Okay, katulaba tugamba abantu wao baka wano agamba nsebo mukulu Kiwanda tatulimba takulimba nabo tebafa kuba members baabwe. Olaba wamachi ovaya Kiwanda abogerere nnyo sinisa olaba ne ba flag bearers uliriza programs olaba flag bearers baabwe abe Kampala bagenda kwegatta ku nuupu agamba bagenda kwegatta ku gurupu bagoberere Haji Juma Kawempe former NRM mayor 2021 sebo baka mbufunye onono yali gundi wamwe flag bearer wamwe Kawempe eyo Haji Waswa Juma mbagenda kwegatta ku nuupu tinamwe temukola ki namwe temufa kuba member bamwe mu NRM kati babo bagenda Haji togenda kale mwanukule kuba Haji eksoka Haji nakiriza n'abalabe n'abatulaba that's upon us kitukwatako nnyo nga political party okufaayo kyonna ekisoboka okuritaininga bamemba baffe okuritaininga bamemba tutegeeza kubawa ssente ne bamemba balina okuba nga bali satisfied the way we are actually engeri gye tudelivaringamu services zaffe kyekinyweza abantu mu political party ekinyweza abantu mu kkanisa ne bagamba nti abantu bali ku house of prayer not because in Pastor Bujinga akera kumacha n'abawa ssente no but ideology enjiri nasanze omukyala Mitiana by the way yesterday n'aba deputy Mitiana nensanga omukyala nenchama kuduuka bamuyita abasechi mukyala mukatoliki nyonyonyonyo we Mitiana nenchama kuduuka ali nakyamye kuduuka yabadde lunch hour nga omusumba Bujingo kwali niyo omukyala nga tayagala dokunyega akagambo ekyanewunkize saala omusumba Bujingo gyasomanga asembaye iko favor ofuka akalango ng'omukyala ajogera kigambo ku kigambo naye ng'omukyala alina sapuli eva wano paka wansi era nangamba nti bw'oba goberera omusajja n'ebigambo by'ayogera n'omalako emyaka 2 omwaka nga tokyuse biveeko nangamba edduuka lino oliraba it's because of this time gye mpulira ku musajja ono and this lady buli lunaku ebigambo bina ku musumba Bujingo wano byayogera agamba nti nze Katonda yampita okusabira abalokole n'abatali balokole I saw it myself omukyala what I am because it's about the message. Political parties zinywezebwa ku message ebigambo bina bomba mwangula akalu kandetu wamwe ekyokubiri message jemuina yes kasa message ya ukana kasa abantu nga tebalaba message kye bayita waka kasa abantu balanga tebalaba message kulanga batandika ye tuwezezaawo emyaka gina 36 kyovola batukyaliwo tetunalowooza kuva mu buyinza kale onagamba nti nze Ignatius Isabalongo okay no angambya ntya bananga obudde bwe bututwaliriza ekigambo nkizikiriza producer banomba we kigambo kimu bafe ku mpewo kayija bana Uganda kyembagamba mutandike okwenyigira mu nsonga z'eggwanga lyammwe bwe munalawo okwenyigira mu nsonga z'eggwanga lyammwe mujja kutandika okusalawo eggwanga lyammwe biritambula bwe munakyowa kwekyo levu abantu bonna abaagala obbakulembera obagawe bajja tango obbawo ekitiibwa n'okubati oli bw'alaba tatajja amagamba sisaanidde naye munaaba nti muli eno ku periphery wajja kuba problem baagaliza wiiki ennungi tusinkane olwokusatu olujja Katonda abakuume kale mumulaba Kitaka Abel already yetegesedde obatuusako ebyemizannyo yensonga lwaki toteeka kuva ku Soul TV manya gange zetu simapolo katugende tufefete ebyekatonga nerudde erena jana nkumbi tubireete tekwa kwebaza ona ndabo Godfrey Kiwanda Subi nebaze Harold Kaija nama abasindise obaka n'ababadde matulaba musibe bulungi